Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya follow wano omukyala wambuuzizza obulabe obuli mu kusula mu mpale ey'omunda oba tukayita akawale. Obulabe obuli mu kusula mu kawale ak'omunda obudde buzibye ogenda kwebaka n'oyambala empale ey'omunda. Ekyo nno kya bulabe si kirungi. Ombuuzizza nti bibi ki ebikirimu. Kantandike n'abaana abato nakyo mukiwulirizemu abazadde. Bw'oba olina omwana omuto oba muwala oba mulenzi, omwana oyo tomusuza mu kawala ako oba kapaajama. Omulenzi tomusuza mu kapaajama. Kireetera omwana oyo omulenzi okubeera nga ajja kutoniwa, kajja kukyama akantu ke, kagenda kuva mu butendo nga kakyamye, kagenda kweveera. N'olwekyo abaana abo abalenzi temubasuza mu bupaajama. Mukitegedde abazadde, wamu n'abaana abawala era nabo temubakkiriza kusula mu buwale. Omwana oyo omuwala jjukira akawale abeera yakasiibyemu kati wano mu kunaaba abamu ayoza akawala ako ate n'addamu n'akambala ekyobulabe. Akawala ako kalina okusooka ne kakala bulungi nnyo n'oluvannyuma n'alyoka akambala. Kale abaana mubagulira empale eziwerako. Si kirungi kwambala mpale ng'ekyali mbisi oba nga tekaze bulungi. Kigenda kuviiramu omwana oyo omuto okulwala endwadde ezo ezikwata wansi. Ky'oba olaba ng'osanga omwana myaka 7 ng'alina endwadde ezo ez'omu bukyala. N'olwekyo mugezeeko abazadde okutunuulira abaana abo. Temubakkiriza ekisooka kusula mu buwale. Ekirala temubakkiriza kwambala mpale mbisi. Empale zikale bulungi nnyo kibayambeko obutafuna buwuka obujja obbasumbuwa wansi eyo mu bukyala bwabwe. Kayitandisemu abakulu. Ekisooka mu abaana abawala ng'oli myaka 13, 18, 20, 25, 30, wuliriza bulungi. Buli w'osula mu mpale kisookera ddala kikendeeza obukyala bwo. Gw'omwana omuwala omukyala, buli w'osula mu mpale n'osula ng'empale yeekutta obukyala bwo bugenda kweveera. Okusula mu mpale kireetera obukyala bwo okweveera wamu n'okufuna enkanyanya. Jjukira obukyala bwo buli we bukendeera ne buggwako ettama bufuna ze tuyita enkanyanya. Beera ng'okuuma obukyala bwo nga tosula mu mpale. Bw'oba ogisiibyemu emisana ekiro tosula mu mpale kijja kukuyambako obutakendeeza bukyala bwo. N'ekirala n'abalongo bennyini bakendeera. Empale yereetera abalongo abo okweveera amangu ne baddayo ne bakendeera. Okusula mu mpale kikendeeza abalongo, ekyo nakyo musanye mukimanye. Ekirala buli lw'osula mu mpale gw'omukyala omwana omuwala kikuleetera okufuna obulwadde obwo obw'owansi bwe tuyita obw'okusiiyibwa. Endwadde ezo ez'enjawulo buli lw'osula mu mpale obukyala bwo bujja kufuna endwadde ezo ez'enjawulo. Yagala ogaane. Mukitegedde. Ekirala era nammwe abakyala mulina okwambala empale nga zikaze bulungi. Ate gwe omukyala bw'oba olina obudde gw'omwana omuwala akawaleko n'okagolola kagololeko, kayiseeko epaasi eyo kigenda kuyambako okugoba endwadde ezo ezitera obbasumbuwa mu bitundu byammwe ebyekyama. N'olwekyo empale eno si nnungi gisulamu. Ekyo mbabuulira. Oba oli mufumbo oba toli mufumbo si kirungi kusula mu mpale. Ekyo mukitwalire wamu. Ku nsonga eyo kambabuliyo ku ddagala osobola okukozesa okwekolako saaviisi okwongerako ettama oba oddikuumirako. Bw'onaafuna magejjo oyo bw'atyo, magejjo oyo mulungi nnyo ayongerako ettama ly'obukyala oba aliteekako oba oddikuumirako. N'olwekyo nkusaba ofune magejjo oyo. Osobola n'okugattamuko omuzigo omuganda ate era osobola n'okukozesa omuzigo omuganda gwokka. Ky'olina okukola weeteeketeeke bulungi osaleko enviiri ezo ez'owansi zigwereko ddala nnyo kabeere kabumba kennyini. Bw'omala okusalako enviiri funa amazzi agabuguma vumbavumba obukyala bwo ku matama gonna bulungi nnyo. N'oluvannyuma leeta magejjo ono gw'oyenza obulungi oba nsaano y'amagejjo gimikisingemu omuzigo omuganda. Oba ofunye ebikoola by'amagejjo ebiri fuleeshi biyengere mu ngalo, kwata akazigo kano kamikisingemu by'oyenze. Beera nga osiiga ku bukyala bwo ku matama, siigako nga bw'omasaajinga ettama lijja gendako bulungi nnyo. Bisiigeko birekeko. Bw'oba olina obudde osobola n'obbireka ne bisulako oba ne bimalako essaawa nga 6 n'obeera ng'obinaazaako. Bw'otyo beera ng'okikola ng'okiddiŋŋana ettama lijja kweyongerako. Njagadde nkubulire ku ddagala eryo lijja kuyambako okuteekako ettama gwe ataliina oba oddikuumirako oba oddyongerako. Mukitegedde. Wamu n'omuzigo gwokka gukola bulungi nnyo. Magejjo ayinza okukubula. Funa omuzigo guno weeteeketeeke bulungi nga bwe nkubuulidde. Kwata mu muzigo gusiige ku matama, siigako nga bw'omasaajinga gulekeko gubeereko okumalako essaawa eziwerako oba gusuleko. Ettama lijja kweyongerako oba ojja kusobola oddikuumirako gw'aliyinako. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 87 34 0 yeeyo WhatsApp namba yange.
mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.